I'm going to get a report from Mama Janet. It seems there is a lot of stealing of money. Ennaku zino omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni azaalaalika nga bw'atagenda kuddamu kuzannya n'abantu abeenyigira mu kulya enguzi kuba kino kittattanya mirimu n'obuweereza naddala mu bitongole bya gavumenti. And there are a lot of ghosts. So if we remove corruption in the education system, we are going to be able to educate all our children in the government schools free of charge. Kyokka bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya balowooza President Museveni alemereddwa okutuukiriza ebigambo bye ku lutalo lw'okulwanyisa enguzi. Ng'era bye bakola teri kijja kubugobayo. Essente z'osika mu bantu mu misolo emiyitirivu n'olowooza nti obutone nnyo obutalabika na kulabika bw'osaasaana nti parish development model nti obwo bwe bunaaziba ebituli by'emisolo emiyitirivu gy'onyuunyuuse kuva mu bantu tekisoboka. Besigye agamba obuweereza ku buli kitongole bwadobonkana kale ng'okunyigiriza kwonna kussibwa ku muntu wa bulijjo. Basuumuzi mwabalaba wano nga beekalakaasa, basomesa, basawo, baki, abantu bonna abawangalira kuno, abalimi, abalunzi, abawangalira kuno bonna abasinga obungi, okujjako mwami Museveni n'ab'amaka ge n'ab'emikwano ye abamutambulirako beboka abawambye eggwanga ne baligoboloramu bye balina era nga bali bulungi. Okusinziira ku Besigye, omukulembeze obuzibu bw'okulwanyisa obuli bw'enguzi buli ku ye yennyini. Era ng'olwaleero enguzi yonna etandikira mu maka ge. Yatandika mpola mpola neewamba bitongole bya gavumenti, neewamba eby'obugagga eggwanga lyonna bye byali likoze twekoledde awamu ebintu byaffe eby'obugagga bw'okuva edda n'edda bonna bwe twali tuzimbye ne babitunda. Kyokka kino ono akissa ku mbeera y'okuba ng'abantu tebakyasobola kubaako kye boogera olw'okutya okukwatibwa. Nga ffe be babbako ssente batuzibikira emimwa, ayogera yasula mu kkomera kutuusa abantu bwe baasirika, bitongole ate byandibadde byogerera abantu nga babiwamba dda nga palamenti. Kati alowooza singa waliwo enkola ey'obwenkanya n'okulondoola ensimbi y'omuwi w'omusolo omuze guno guyinza okulwanyisibwa. Kkiriza oba gaana kitandikira enkola ey'obwenkanya nga esobola kugoberera ebintu byaffe ebyawamu nga bwe bitambula. Eyo enkola tesobola kubaawo wakati mu buwambe bwe batuzimbyemu. Mu kiseera kino bano bakyagenda mu maaso n'okutalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo okusisinkana n'abakulembeze ku ngeri y'okutumbulamu ekiwayi kyabwe mu kaweefube w'okwetegekera akalulu ka 2026. Over the weekend, we were in West Nile, where we met our leaders and had an engagement on radio. From there, we went to Kotido and spoke to our leaders from the region of Karamoja. Now we are remaining with Greater Luero. Ng'ensisinkano zino ziwedde bakutuuza olukiiko Tabamiruka omwezi ogujja ogw'omunaana. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV.